batendewaliddwa embeera eriwo ne bakkiriza emisango gye batazza era abamu ne bakola pre-bargaining abalala ne bakola abamu babasalidde ne babasalira awo ne bawa emyezi 4 ne bawa emyezi 3 n'ebirala bwe bityo naye tubategeera kye tuba tugamba abantu nti tetusobola kuvaayo ne twencouraginga oba ne tusindikiriza omuntu kukkiriza omusango gw'atazza kubanga era lugimu kyebeyagala naye oli bw'atuuka ku extent n'agamba nti tendewaliddwa olw'embeera eriwo okay oba omutegeera kyo tuyita understanding tuba understandinga olw'embeera ebeerawo so yeyo statement ebadde gamba ate ne kulungamya abantu baffe nti abantu abo tulemu bajajinga naye tubalabire nnyo ku bikolwa bye bakola nga bavuddeyo mukimanyi bulungi nnyo nti regime oluvannyuma lw'okukkirizisa abantu emisango ebiseera ebisinga ebeeyagala kubaddusa batwale kyankwanzi ebafumu abalabanga abaana baali bawagizi baffe ne babasiba ne babakkirizisa emisango ne babajjayo abamu nabalaba ebiseera ebyo nga bakaaba amaziga ku zi TV nga bagamba nti lugimu yabatwala ne basuubiza ssente nekola ki ne bamaliriza nga bagudde mu mbi nga bwe bagamba mu ghetto so ffe kyetugamba abantu abo nga bwe nkugambye tetu encouraginga tetusaana kusindikiriza muntu yena yena oba n'okuzaamu omuntu amaanyi nti genda okole ki weerumirize ku misango gyotakola naye oli watendewalirwa n'agamba nti kakati we bituuse kanzikiriziganye ne kooti ngamete ogwo musango nagukola sobole okuvaayo kubanga abantu abo abamu ogenda kwesanga nga bakoze bail applications 4 nga zonna bakola ki bazigoba kakati oli bwe mubeera mu bail application esooka eyokubiri eyokusatu eyokuna abamu bakola ki bagwamu essuubi ne bamaliriza nga bakkiriza naye ate ekyo tekitegeeza nti bonna bakoze ki bakkiriza emisango in fact waliyo bangi nnyo abasazeewo okukola ki okulemerako ku mbeera ne bagamba era kati tugamba nti nga kooti y'ekanyanya bwe yagana okuba bail tugenda mu high court mu kooti enkulu nga bwolaba olwaleero kooti enkulu bwewadde honorable Muwanga Kivumbi bail n'abalala oba oli awo ne bano high court egenda kukola ki kuba bail so waliwo abamu abali willing kulinda era abo nabo tubeebaza in fact abo babeera bazira n'okusingako kubanga bo babasazeewo nti tetugenda kwerumiriza ku bye tutakola bwe tutamanyi ne basalawo okukola ki okusigalayo naye nga bwe ngambye abo aba basazeewo nti ekiseera kyabwe kubanga omanye abantu bayita mu bizibu bingi nnyo mukomera eyo ne bafiirwa abantu baabwe sente ne zibagwako oluusi families ne ziscateringa n'ebirala bwe bityo so abantu abo oluusi obategeera bwe batuuka ku time eyo ne basalawo nti bagenda kugivinga kati nga abekanyanya be twakategeerawo bali 7 abagenze mu pre-bargain naye tubadde tuwulira nti state ebatuukirira ate ekyo nakyo tubadde tubalungamya nti lwaki bano aba state babatuukirira nga balooya baffe tebamanyi okay kubanga lwaki baba okweka ki kati ekigambo pre-bargaining nkola eri mu mateeka okay newankubadde bano abantu nga bwe tukimanyi bulungi tebalina musango gwebaza n'ensi yonna yonna ekimanyi nti tebalina musango gonna gonna tuba tugamba nti bwe bakutuukirira nga baagala muteeseganye at least tegeeza ku balooya bategeere kikyogendamu oba oli awo bakole ki bakulungamye mu kifo ky'okugendayo ate nga bwe nkugambye mu kifo ky'okugitwala nga legal process bo ne bagitwala nga political process ne bakukkirizisa emisango oluvannyuma lw'ekyo ne bagala ate kuyingiza mu bintu birala ne bagamba bw'ovaayo ate tukutwala kyankwanzi mwabira babala byakolanga abaana baffe beyavaayo yekenyini n'akkirizisa emisango n'ebirala bwe bityo anti mbadde ngenda kubuuza ekibuuzo ngenda kubuuza pre-bargaining process ya kooti okay kiba kitegeeza omusibe oba oludda olurepresenting omusibe luteesa ne oludda oluwaabi mu kooti kyenkugamba ekyo nti abo abantu tubeera tubagaidinga nti bwe kituuka ku time eyo mukikolere mu kooti muleme kikolera ate mu mankwetu nti kati waliwo ate owayisa biyingiddemu nti ate waliwo amagye abiyingiddemu tuba tugamba nti waakiri bwe muba mwakukola ekyo mukikolere mu mateeka mu kooti era nga ababekanyanya nga bwe nkugambye babadde bakikolera mu kooti nga bwe mwalaba tetukyenkalejinga tetusindikiriza muntu yena yena naye ate tetusobola kusalira musango omuntu agamba nti nze nemereddwa era wano wenkomye abantu abo tetwagala muntu yena abajajinge kubanga baba bantu baba balina ebizibu byabwe ebibasumbuwa ng'abantu nga bwe nkugambye oli
bwabanga abadde mukomera nafiirwa ebibye nafiirwa abantu be nakola kinatuka extent nagamba tibannange kinsuseeko omuunderstandinga era mwakirabako kati kansembe ekyokulabirako kino munajukira nti abantu baffe bano abaali mumakomera abamu ku bo abaali mu kooti y'amagye ojukira ba Olivia Lutaya n'abalala bakkiriza naye bwe bavaayo ne basalawo okusigala nga batambula n'ekibiina twabaniriza n'emikono ebiri ne tutambula nabo naye jukira waliwo ttiimu endala bo abasalawo ogenda ne balamu bebo benkugambye abali mu kaaba kati ku ssaawa zino kubanga batuukayo ne babasuubiza ebintu ne babonoonera amannya nga tebakyalinawo basobola okugenda ne basaba n'amazzi ag'okunywa ne bagabawa kakati yeeyo difference ebeerawo.